Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribinga ate munyigene kade abagitafa additive gimuli mutya mwena abagifollowinga ye mwasibye mutya ngenda kusaba ogimpeleka like ya comment section weri awo bakabuntira mu comment section tosikale nga ogyekumiddeko abali Canada, Toronto, Saudi Arabia basinziza mu ggwanga erya Oman mbebaza nembagamba nti bambi muli bakabi nnyo okubanga munfollowinga likinga commentinga subscribinga nyiga ku kade munange kitalo nnyo nyinyi ddala ekya family aboolengera mu kifaananyi bonna bafiidde mu accident family namba yonna taata maama n'abaana baabwe bonna bafu bafiidde mu kabenje bambi kitalo nnyo byantiisa eyo gye bayita accident esobola okubasaanyawo mwena aba family nsanso bifaananyi birengerawo eby'emmotoka gye babaddemu yonna yasaanyewo nga bw'okiwulira musubscribinga munyigene kale mbebaza mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga munfollowinga akabenje kabatuze bonna eyo gye bayita accident esobola okubasaanyawo mwena omulundi gumu mwena family yonna namba nekalira yonna nga mubadde mu nnyumba mwena ne mukola ki ne musaanawo munange bitalo nnyo eby'abantu bano abafiiridde mu kabenje mmotoka zatomereganye okukakala nga taata maama n'abaana babadde bana n'abazadde babiri taata ne maama n'abaana bana bonna bakoze eki bafudde bafiiriddewo mu bulaga ku sipooti essaawa eyo abasinga basoze kulowooza nti oba oli awo mulimu abalamye ne bagezako okubanga babajjayo ninga buli gwe bajjayo mufu buli gwe bajja mu mmotoka mufu n'okubajjamu emmotoka baazitemye butemi naye abasinga bagamba nti oba oli awo baalitasizaako kaabamu naye engeri gye baluddewo kale okubasika mu mmotoka omwo okubaddusa mu ddwaliro we waaviiridde obuzibu omanyi ebisa ebisinga nabagamba nti ebisa ebisinga oluusi abantu abafuna accident bonna bafa sigamba nti bafa bisago tebafa bisago abamu bambi bafa olw'okwekanga olw'emitima gyabwe emitima omanyi accident bwebaawo omutima gwekanga eri abeekanga omutima ne gusirika omulundi gumu just nga yeekanze ng'atidde nnyo omutima ne gukola ki ne gusirika omulundi gumu ne guba nga tegukyakola ki nga tegukyakuba ekivaamu ng'afa kubanga eri abantu bwe bajja mu mmotoka ng'emmotoka egudde naye nga ne bamusika mu mmotoka ng'emmotoka ebadde kugamba nga yeezinze naye nga talina wadde ekisago naye nga teyafudde nga talina wadde ekisago ku mubiri gwe naye nga yafudde nga sigamba nti oba obubaati bw'emmotoka bwena bumusaze oba alina ebisagosago ku mubiri nga talina naye ebisa ebisinga kuba kwekanga oluusi munda muli mu mubiri ebisa ebisinga emitima egyo gisirika omulundi gumu ne giba nga tegikyakuba abamu kikikola ki kikibaviirako okubanga bambi bafa bitalo nnyo byantiisa bikanga bitiisa naye nga munnange obwe bulamu nabagamba nti obulamu bwa nnyaanya obulamu ffenna babutuwola bwozi babanga bwe banaakuwola ensimbi ng'onoozizaayo mu bbanka ng'ofunye looni mu bbanka ng'oba olina okuzizaayo essaawa yonna kati ffenna era gwe tobeere n'olowooza nti olina kontrol ku bulamu bw'omuntu yenna pe era nze neewuunya abagamba nti oyo bundi nja munyiga nja musanjaga mujje gwe gwani gwamujjo nga nawe obulamu bw'olina naye babukuwola bwozi nawe obulamu babukuwola bwozi ffenna obulamu tulina bwa bbanja buli muntu obulamu bulina ne togenda kubeera nabo mpaka myaka kyebula ebisesinga teri muntu abangala myaka 100 taliiyo era abasinga bakoma myaka 9 myaka 10 awangadde nnyo teri yali atuse myaka 2 n'olukumi njogedde mingi emyaka 2 teri yali agiwangadde gituusa omukama abeera akuyambi aba tabukuggyeko mangu obulamu naye banene eri abafa amangu abo okola ki oba olina okukimanya nti obulamu bw'oliko bwa bbanja
babukuola bwozi essaawa yonna bakola ki babutwala. Munange ebitalo nnyo ebya famire eyo Maziga, Ntiisa, Miranga byeyo munnange obwe bulamu awe bukola ki bwatuuse naye nga akiraga ndowooza waliwo bambi ndowooza eyabadde avuga obubi ku luguudo era eyakoze ki eyabayingiza emmotoka ye eyooli yagiyingiza bano kubanga bo babadde tebakola ki tebabiri kubambigire omwami avuga bulungi ng'omwami avuga bulungi naye oli emmotoka yagibaleetedde mulundi gumu alinga gwe babadde baseetinze oba abatte obussi. Omanye ebiseera nga bagamba nti n'obubenje oluusi obuvaako eri obubenje obumu nga bupulaaninge abamu bagamba nti oba olyawo accident eno yabadde empulaaninge kubanga gwe omuntu n'olita emmotoka n'ogiyitira mu banno direct ate banno ebiseera nga obusi wamala okukoona ng'adduka Ndweva yawenyuse emisinde yadduse kyokka abanne n'abaleka bonna nga abase family yonna namba alinga gwe badde bapangisizza bano simanga bamasinale alinga gwe badde bapangisizza nga byadde bipulaninge accident nga yadde empulaninge nga bakoze ki bamuseetinze asanyewo family eno. Manyi obubenje obumu abasinga bagamba oluusi bubamu eddogo oluusi obumu babupulaninge. Manyi n'eddogo lye bakola oli nga ayagala kutta munne amutire mu accident. Ibadde eddogo gye linzi nali mpaka nti eddogo teriiyo n'eddogo gye liri ebyaddala. N'olw'ensonga munange byebyo. Eddogo omuntu asobola okuttira munne mu accident naye ng'akozesezza ddogo. Batimuddeko abali e Canada Toronto bwetyo family y'abantu bameka bantu 7 bwe yafiidde mu kabenje bambi bitalo nnyo bitiisa naye ng'obulamu bwe butyo. Bye bulungi.